sakulabye birthday ya General Muhoozi birthday ya General Muhoozi Kanairugaba myaka 52 gwe nabadde nsubira okubeera ku mwanjo but I didn't see kati you kungu yes nkutwala lekikyala wange era wasoma nnyo nyini birthday teyalabisa atobuuza bajjo sakulabye and but cause yabadde bagomanyo to baba naye bamukakankake abeyagalira ebibye nyaga tugende empola ngenda kutwala mpola yesu genda kwogeza busungu na maanyi nyini birthday teyalabise atobuuza bajjo sakulabye era mpenso nga 5 akina badde ngenda ku birthday gwese soka cause yaki batugambye people were running for hope nabo bakimanyi abantu babamala mu essuubi gombuuziza tugende empola people they were learning for hope ekitegeza bategedde nti bana Uganda babamala mu essuubi bo bennyini kati baliza nzira amusebo you a professional journalist well I'm simply reporting to you I'm asking you which means birthday yabadde zambantu hope kitegeze essuubi tadiriwo kubanga kituufu that's what it means leo nakutemba planet pen that is a tea boga nti odduka kuzzamu bantu kitegeza guwa bamala mu essuubi tegeza teririwo so nawo okiraba nti abantu betufuga tebalina ssuubi twetagayo kola birthday tubazeemu essuubi then awo tuli mu nsi ya kanyamberege ng'akugjamu essuubi ate yakola emisinde gikuzaamu essuubi kungu awo tetuli bulungi ekyo si kituufu awo nkigamba nga professional journalist ekyo nze saakyagadde kubanga tosobola kugjamu muntu ssuubi ate omukolero emisinde ate omuzeemu essuubi mpa ensonga ey'okubiri eyo nkukubye 1-0 ensonga yo nena kankuwangule kuwangula nnyo banakulabye watomeza chairman Nyanzi tujja kutuuka wao nakati omusajja ekyo tukimulemye okweyamba nze ngendo muyamba nze ngendo okuyamba Nyanza bana Uganda bamujjeko olukongolo kakati sebo nakola goli kati ekyo nkuwangudde kungu that is one ekyanganyo genda ku misinde sobola genda ku misinde gya muntu yamalawo ssuubi atanzizemu essuubi lw'emisinde eyo nkuwadde answer number 1 wali watandika number 2 genda ku namba y'okubiri ngatujja ku namba y'okubiri wali watandika right nyini birthday yabaddeyo tugende soko mpeso nga zo 5 akibajjo ado mwagala agende ku misinde soka nkugambye sobola agenda ku muntu yamala mu ssuubi essuubi twalidiza mu misinde awo nawo akabonero kamu nkuwangudde bwe ulankwangula nga nti bajjo mpangudde genda ku point na mpeso nga biro akina badde n'ogenda mu misinde it is healthy mere mulamu yes obere mulamu olunaku lumu lodduka lwofuna obulamu kungu ojja kuswaza mansi tayo kungu abantu bamanyi olina mansi togenda ku PhD kakati sewe nandiddusa gye kololo obulamu nga bujja kakati kankuddemu ekyo obulamu sewe ate oseka ki olunaku balufuna kololo akodduka mawu dakiika 2 n'ofuna obulamu nze mbadde mmanyi obulamu ntekere eddagala emulago bobo njagala ntekere eddagala ekiruddu ntekerawo system nga sikakalukana nnyo kufuna kyakulya ntekerawo system ennungi ne security ennungi nga nsobola okutunda ebintu byange Rwanda nga tebanzibye nyamba oba yagala mbe mulamu nga tuyagala nfe stress na sukali gamba ku revenue emisolo gyembinika emingi towetaga kola marathon z'okufuuka eddagala libere mu malwaliro towetaga kola marathon kololo omutima okuterera awo nawo ndoza nawo obonero bubiri kungu awo ongedde nako okusatu kati n'obubonero busatu era kankuwanguleko kungu mpa ensonga ey'okusatu networking bajjo nalabye abasajja abalina embuto ezikomeeri abanene okukamala abanene in terms of office zeba holdinga in terms of mukadde wange Kayihura nendaba mukadde wange Sekandi nengamba nalabye Thomas Tayebwa Deputy Speaker wa Parliament eyakiikiridde General Muhoozi ku misinde kankusomese ekimu ku kyaganyi General Muhoozi okujja yategedde nti abantu bino ngenda kubyogera byange bya bajjo yategedde nti for the first time nalabye parliament yo nange eweddeyo General Muhoozi kyamuganya okujja ku misinde kitaawe tanalonda cabinet mpuliriza kungu bonna babadde beetega kale ze neewuunya kungu ankyogere nampula nga tebampulira ku radio abasajja abakulu nga balina kusuusuuta mwana okufuna ebifo kungu kino nkiddamu ndi ku radio nga ndi musajja mulokole 99% abantu babadde kulolo babadde nga 5 kankweri siti y'abantu abagala General Muhoozi ebyaddala
naye waba mpulira ligamba nti Kibajjo kyali kyogera amazima. Asooka ye Balamu. Linda kumpandike. Njagala wandiike listi y'abantu abagala General Muhoozi nkulage lwaki bali anti oyina ogenda mpola. Anti tugenda ate obudde bugendo nja kuba nakogero gyeyo obulango. Professor waba atandise owuliriza nga nkutte peni ogiraba nsomesa. Kati tugende. Kakkanya speed. Kale nzikakanyiza. Tugende mpola. Kuwa listi y'abantu abagala General Muhoozi. Tuli mu class Mwami Bajjo. Professor asomesa. Yes. So ogambye listi y'abantu. Kankwe listi y'abantu wabate basuka abantu 10. Asooka abagala General Muhoozi. Ku mutima Balamu. Dr. Balamu. Addako Kabanda. Barugahara Atenyi. Kabanda MP we Kasambya. Balamu omu. Kabanda. Number 2 Honorable Kabanda. Yo MP we Kasambya. Okay. Addako Gashumba Franka. Mwami Frank Gashumba. Gashumba. Okay. Addako bamuyita Toyota mtaata we. Okay. Abo bameka. Bana. General Damulira. Afande Damulira yagala Muhoozi ebyaddala. Director of Crime Intelligence. Oyo ku Muhoozi akutta. Abo bameka. Batano. Ne Tayebwa amwagala. Thomas Tayebwa ayagala Muhoozi. Okay. Abo bameka. Mukaaga. Kati omulala yali tamala emirundi mugenzi. Abali bagala Muhoozi ebyaki? Ndayiraga Katonda nga ndi ku radio fo buli minister gwalabyawo. Buli MP gwalabyawo. Yabadde azerwa mbeera yansi. Nti ensi yabano ya taata na mwana. Omwana njogerereke wa taata. Mfuna akafo mu cabinet. Gano ge mazima ge muti ogamba abantu. Abantu bone bwalabye kololo abanaku bwalabye ku bigere bagenze yo kufuna kyakulya na kufuna suubi. Era lwaki nalabye abeni ali mu bennyini nga bavuma ntulakitaze ku birthday bade bagala bajje. Abagambe Nyambo yogereko ne kitaawo ankomye okubwa minister. Nyambo yogereko ne kitaawo ampe yo ku sente awo twabadde laavu ntuufu bino ebintu byakufuna. Kunguka kikubulire kino wewalanga nnyo laavu. Kiringa kungukwana mukazi nga yajja kwana sente zo kati General Muhoozi ba MP bonna ba minister bonna ngo jje ko bali benkugambye abantu 10 bali na musanvu akichwali ani gwe nirabide mu bagala Muhoozi ebyaddala kugambye Balamu Kabanda Gashumba Toyota General Damulira Tayebwa ani omulago goloboza abulayo no mugenzi tamale mirundi bano bonna abasigaddaga Katonda mu ggulu baade baze kulaga President Museveni ndi tuli wamu no kubanga bonna bachi bateka mutwe ndi General Muhoozi ye president addako. Era bajwanda bachimanyi General Muhoozi yafuga eggwanga kyagamba kitawe taddamu kakati bano kumanya na wagidda ate General obutajja yabekwese bwekwesi kuba mulimu ababba sente y'omusolo mulimu abafere kati badde okimanyi kungu abantu bangi abeyambaza t-shirt ya Muhoozi nga babbi mbo yambala Muhoozi tebakwata mbo yambala President Museveni tebakwata ekyo kimanyi bato kimanyi obadde okimanyi nti buli muntu golaba yekukutiriza ku government eno anonya bangamine ku TikTok Mawanda ne Mawanda yagala Muhoozi. Kakati badde okimanyi nti abantu bangi nze waliwo akasajja kemmanyi kafere ka gold niyo kasana ketaddeko emmotoka yake eriko number plate ya Muhoozi. Kakati yalabye nga tayina bwagenda kutunula ku bantu bano ajje bamuwe obupapula abasuubize bya naye byatasobola kutuukiriza. Kati yatidde kyamuganyo gende kololo kugaana kulaba abantu batamwaga naye abamanyi kungo omuntu waba akwagala go batasobola kumanya tonanjagala batanjagala naye kati ekyo si kyekikulu n'omulama gwa birthday saagutegedde mulamwa mutuufu. Okay, nganti kati tugenze ku mulamba nga tukyali awo omanyi werabidde abantu bangi ze manyi Mawanda bemugambe be batuufu anti kati kungu anti kati Mwami Bajjo anti kati obuzubulinga nkayanya ze nkuwadde Muhoozi kolo yabaddewo kati bwe ba birthday yabaddewo n'abantu musanvu abamwagala njagala omutuuseeko amawulire nti bali bonna abazze abanaku bazze kulya mmere ba full figure because full figure anti tokambi akatemba kungu eno program this is a very serious program full figure yomukwabo kungu sagala kunkwasa direction eyo kungu anti yomukwabo bwembanga nsomesa ggwanga nga ndi mukogera bintu bya kintu kikulu kungu nkwegayide tokikola Tote kamu katemba njega tukole program abantu bangi abali kuna batuuliza bali corporate so tewamulabye nga kakati buli yageze yabadano nya kyakulya ntirinda kunkusomera lisia andi kakati sagala ompugule bongo nga ndi kumulama gwaba gompadda ababo kakati nzibe ngambye aneka nkuwa abange ngojje kabo boyogete kanjagala owulirize waliwo omukyala omutaliriya nabe omumanyi batomumanyi Lilian yaba yoga tayagala General Muhoozi simanyi oba mwagala batamwagala njagala kuwa abantu 10 kana wempa Lilian ekati oyomu abe oyomu okay owokubiri Honorable Frank Kajiji tumwebaze yes babiri owokusatu njagala oyogere ku musajja amanyiddwa nga Frank Mwesigye omwana oyo bomumanyi ali nnyo ku social media oli mukogera kutuusa mukolo Frank Mwesigye Indako abo basatu Frank Mwesigye kati ndekeddawo bakubuze nedda nkomyawo bakubuze maze bachokomya bakubuze oyimkuyiya bayi kati oyiya ba social media
nze ngamba abantu abagala Muhoozi nga bali bamugaseko ku tafali Balamu yaleta Muhoozi project Kabanda batandika Muhoozi project Gasumba amusajja weta Katunji omumanyi oyo takyali naye kati goyogera gesi wakanenze nkuwa facts eno project yetandise njiraba abantu abateekamu ssente zaabwe Balamu bakabanda Bagasumba Damulira kati bali boyogera ba social media nze njogera facts ku university bagamba wetuba tukola research olina okukola kibayita background ne introduction y'ekintu notoka ino ku scoop kati gompa scoop ze nkuwa introduction ne background okay kati abantu benkuwa bemanyi kati ne wakeera ku macha so kompulirize ne wakeera ku macha omwana yo president Museveni wabawe ekituukawo okay General Muhoozi nasigala yekka mu nsi nga takyalina buyinza olabire emitima gy'abantu birano byenjogera bya kisajja kikulu okay kungu mu bantu abo nabo bakubira Muhoozi endulu bona bona abefa mbujeno woligwa bamubalako lwakikubanti kitawe mulamu ye president so babadde bazze abalabe sebo tuli naawe abasabire ebifo parliament yona yatandika dio gendo okusinza omwana kubanga wali nedine yali wali ku sky mpuliriza kulwokuna bonna bakimanya kati teri kintu kikwasa nako ate muntu omulala yandiyagadde Muhoozi omumanyi jeno kayihula kuba Muhoozi yomu kuba muwoleleza kayihula nsobola ogamba yagala Muhoozi kuba Muhoozi amubeereddewo mu kaseera kana akazibu omuntu omulala yandiyagadde Muhoozi omumanyi sirabawo nyaawo Andrew Mwenda amutambulira ku lusegere ntomubaze Andrew Mwenda kwali ni Andrew Mwenda bavadda oyisimala mu bagazi ngamba abatamuyinako kakwate kakati wemba ngamba abamwagala kungu kunsi kuno oyawulanga abantu bakubira engalo l'obuyinza kungu bobango ino obuyinza bobango ina sente tosobola kumanya true friends when you have money kakati bana abasajja bafuze Uganda okubalaga nti alpha and omega nti ekyokulya bobo yagala okuba obulungi oyina kuba mukwano gwabwe bobo yagala okukola business etambula oyina kuba mukwano gwabwe bobo yagala okufuna security oyina kuba mukwano gwabwe so bajjanga balina kye bamwetaaga abamu bagala security so in other words you're saying the thousands we saw abasinga they were target workers they were exploiters they were users especially the parliament of Uganda apart from Tayebwa the rest are looking something that man to see them we baba to the lwaki twana kitabagambe ono speaker tumulekeko ono mautu mukuba agende ono tumuwebwa chief whip kale sebuli agamba nti mukama wange yayingiyo bwakabaka banja bagamba jeno nga bagala kufuna bifuna mesente na kyakulya kati wano omuntu gwe bagala ebyaddala ku mutima abakubye enkuba nga talina kyabawaya teye yali Kyagulanyi njaga tukomparinga ekintu kino birthday ya Kyagulanyi ebeera kubeera ne Busaabala nga yajja no Muhoozi eri Kololo eyoli yali ya True Love kibaita True Love okimanyi omuntu enkuba nemukuba nga talina budget ya mobilization nga talina 10 kyakuwadde n'otambula n'olinya boda n'ogenda Busaabala n'omulaba that is kibaita True Love okay bafunye eki baluwa boga nti their target they were tewali but disappoint that's why bayomba gomanya musongo balina obutala bajja Muhoozi so they're disappointed because jeno teyazze kanchiddemu ne badamu bateka birthday atabala tebaddayo abambadde basubira n'okulyayo omuceere Kololo abambadde basubira okuwasizayo abakazi Kololo so they are disappointed that the man didn't appear so disappointed abambaze n'ebibaasa n'alabye omusajja omukulu akutte ebibaasa bw'ati n'alabye omusajja alina olubuto lunene ali mu kunywa soda tolanta olubuto lwange ogamba nti lunene kanyimire muno lwoyita olunene nze kano nosiro waluteeka neera lunene muko tolaba wali naye twala omusajja alina olubuto lwayika pake no but kutola n'olulunene olubuto lusaze ne sati entono no but just look at that gojerega bujerezi kati n'alabye omusajja oba munnamawulire yatudde olubuto ne luyika ku ttaka n'akwata keeki ne soda ng'alinga agamba nti olunaku lunsaze tebampadde ennyama yabadde azze kudduka yabadde azze kulya naye yabadde disappointed nga amaanyi gakoye batalina amaanyi gatambula ngagamba eno loosi gyenkoze gomanya abantu abakoze loosi nga jeno tamulaba omusajja oyo ayika olubuto bamuyitaani oyo ayika olubuto gundi kungu asagala ku describing abantu nga bwe babadde bamuyitaani ate mwogerako bubi naawe toweetiisatiisa nedde ekyo sijja kikkiriza kamesigi kano mukaweereza omusajja oyo omunene w'olubuto simutegedde simumanyi linnya mulaba nnyo ku mikolo bobanga olina olubuto olunene bweru toluteekamu ate gaasi na sukaali people want to be healthy kati bwe yeebaka yatuuka atya sukaali soda ne sukaali takola ku bunene olina kuluteekamu nniimu naw'omuwoota noweediwaminga bulungi anti gwe twagala kugamba ku bantu mazima endya yennyini yetta bannayuganda
oyo mulage kungu amulabi tamumanyi fulani tamumanyi kana yatidde omulaba I know him kana ne yatidde omulaba ekifana kifuza discuss kana tenze ndi n'omutima omulungi kubanga ndi mumuwa magezi kati kungu kankubulira ekintu kimu teri kintu kiswaza musajja nga kubeera na lubuto lunene okay era kungana kiro kankikubulira kati limukuva kumulaba abasajja mpuliriza abasajja musale embuto nange mulaba ndi mu gym ngezako kusala ki kana akasati kali tekantuuka omuntu olubuto oba wakola bubi omuntu nkubulira okay abantu mumanyi nti olubuto bugagga ne olubuto birwadde Nwamala wabawe ekizibu omuntu olubuto gwe basoko kuba emigo kungutayagala mazima abantu mubere balamu musale embuto kati waliwo ku information wano ye mwami Daudi Kabanda agenti Jeno obutalabika yabadde alina other important engagements zibera ku birthday gumanchi bayita birthday mwami Kabanda nyaga aleme kulimba bana Uganda birthday it's a public holiday lunaku lukulu mukulu Kabanda talimba Jeno yakowa bukoyi bantu ate Jeno muyitirizo mwese bako bana Uganda yeta bagala kubagala kiri kati wakanya secretary general kyagamba alimbyemu he was that is a special day secretary general that is a very special day in his life for someone to make 52 is a miracle oba birthday yatukide mukasira ngali too busy to akatoka tajimayigo mukolo chokansi ya jireta osobola okukola birthday ne bagiranga emyezi 2-3 n'omanya tojja kubaawo nene lute yaliwo ati kikulaga ki omuntu yekata ina kubera ku birthday nga bamuyise ye Kabaka Ronald Muwenda Mutebi kubanga ekyewunyisa mpuliriza kye kugamba anti nange mpuliriza Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ya ineyo mandate nange mpuliriza ekyewunyisa ne ku dine yali ku skies era teyaliyo anti kakati nzate bamwesibako kakati ze sobola kumwesibako kati ze bajo ndi mulangira kati ze sobola kwesiba ku muntu 24/7 bwentyo mbanfaji ogambye kakati bali disappointed so cyane bateka kintu kye kimutebajja enaku je bawulira mu mitima kakati ata bategeka birthday bago organizinze bulungi it was very organized niyo mukoto gwa ina cause ntufu kati mbakubanga nzi yali omutegesi nandi gambe togere ne president tuteba na abasibo naye bakwatira obwerere ne ba political prisoner nga mwebali be bakwatira state council birthday that man would have been celebrated sikakati ne mitima y'abantu yatuddemu singa yatadde abasibe basibira obwe kwanga abantu bangi abali eruzira nze ngende eruzira nensanga abantu mwe nayoga ku political prisoner mujega manonya masanyalaze ompulya bulungi manyi mugamba nti buli ayogere byobufuzi abayagala kabampane owulya kungu singa yategeka omukolo abakabanda secretary general gakwali nagamba Jeno Muhoozi kuna ku mazaliwa agatano mu 2 buli musibe wa state council gwe bakwata buli musibe gwe bakwata aido buli musibe gwe bawayiriza buli musibe gwe basibira ebyobufuzi omanyi iriko yandibadde ku CNN okay gomanyi iriko yandibaddewo kwa Jeno Muhoozi yakola ekintu kyangu nnyo kutula na kitaawe namugamba daddy omanyi give me this gift I give back to Ugandans kye kintu kyoka kyasobola okuba na Uganda okubawa eddembe lyabwe eddembe is very expensive than money and charity gomanyi abaana bakwata ku nguudo nga batunda ebintu ne babitwalako ku bwerere awe tujja otegedde bulungi omanyi abaana ababona kungu kakati nze mbakubanga nali ku timu yandi nze ndi promoter ate promoter tubana amagezi mangi omukolo okola serious talkability yandi badde akola de baita real cause akati Jeno Muhoozi awadde ekirabo banna Uganda buli gobasanga bwe gomanyi yandi badde ategeeza gomanyi yandi badde so meaning tolaba wonnyo mulamu bayina okujja mu Bajo University. When you go to Bajo University we teach you to be a nationality. Okay. We teach you to be a kandayo bafuma Juliana Kanyomo. We ndabi nange bamuvuma omukyalo. Kakati bana Uganda yakoze musango ki? Bana tayina musango go yakoze. Ogenda mu misinde yaziza musango. Tayina musango yakoze. Ne Juliana ndoza abadde abuza nga bantu bamanyi omwali wabali nga bantu bamanyi waki. Bana Uganda bagala omuntu asalawo. Kati bala muteri ayinza mufuma. Ne Bebe Kulu ayagala Muhoozi ebyaddala. Oh Bebe Kulu ayagala Muhoozi ebyaddala. Omugata ko bakabanda ne babbalamu. Bana Uganda kyafumya Juliana Kanyomoozi. Ompulira? Juliana Kanyomoozi abanga atawagira government ne yekweka ati namaana alaga kalaze entuufu. Naye nga atayina eddembe lye. Bana Uganda mujjewo hooliganism nti omuntu kati nze teri yankaka. Nze abantu badde bamanyira kubera ko nze nagamba sirida mu bintu by'NRM. Ate nkitegeeza. Ati nabantu balaba entambula zange. Sebo nja kuza katambika. Ate kakati. Mbotolidda mu sirida mu bintu by'NRM nkiddamu ku radio. Ya wajjanga teri mpuliza kungu teri yankaka. Sikola kabampane. Sagala bana Uganda banjagale. Naye osalawo busikaliza nasalo ngamba sirida mu mikolo bwegityo. Sirida mu bintu by'NRM. Ekinawo njagala nkigambe kungu kigambanga n'omwana wo.
naye ompulira Juliana Kanyomozi yabadde unexpected person kubanga wali kisithiodo ekitambula kisobola kwogera ku radio wali kisithiodo ekitambula ku Juliana kisobola kwogera ku radio kati emisinde gyawedde bulungi nesa ategedde cause ntufu gye gyabaddeko manyize eri Jeno Weni up to now sinategera cause ya misinde ntufu netubayozayoza bonna ababaddeyo tubebaza okuuma security namatumuine dembo kakati nze kyenjagala okiraba Uganda eyo gyenjagala kati singa baleka n'abalala ba opposition bategeke ejabwe notegeke ejijo tweta agency eyina kibayita fair justice nti owa government kyakola natawagira government bamweche answer ya kikole ovuddeko gundi kwendi wano ndaba bakutemi ovuddeko obikutemu ontegedde bulungi nenga kato ojja kwejanga Jeno Muhoozi yekaya ina priority bwezi siriko nkomewo but I see myself kungu ojja kwekanga nga Jeno Muhoozi yekka yakirizibwa okufuna freedom eyo yonna gyakoze eki njagala kungu okairo osabe kololo baba namukuwa osabe security general baba najikuwa finally CDF ate first son nena fe abatafuna mukisa kubera ba first son mutuweyo kakisa okubanga tufuna services zebufuna ekizibu ky'abana Uganda kungu no kimanyiti kyango ole sindise kanzire muwano iyo badde kisimu ye badde ki simanyi na kumanya ntegedde obuzibu badde ompulya kyengamba kungu bosindiko ngamba nti singa freedom gye mwagala eddembe lye mwagala naffe lye mutugabirako singa twali abayinako buzibu ekiruma abantu bana Uganda baagala nnyo kintu ekiri equity ekintu ekyenkanankana ompulya bulungi kyenkugamba singa bosegeka emisinde bwegito kungu nange nempandiika ku mache ebbaluwa tonnagira sinna bagenda maaso ekizibu kitegedde okiri nange nempandiika ku mache ebbaluwa nengamba nange njagala kutegeka kololo nga bakuwa nange ntegeke ekisaawe nemumpa singa abantu basanyufu naye kati wano mu Uganda abantu abayina eddoboozi abayina ku ssente be bafuna obwogerero abanaku tebalina bwogerero ojja kwesanga okukuwa buwikololo nga oli kungu sijja gamba Kyagulanyi sijja gamba Besigye abo banene nnyo kugugekera ku mache bagambe njagala kololo okutegeka misinde tebasobola jjo kuwa sebo ntaddeyo okiwula kyengamba kungu mpulira kakati okusosola mu bantu okubaamu abaana n'ebyana kyekisinza okuleeta obukyayi ku mitima gy'abantu obosizi obukyayi kakati labanga marathon we yabadde opposition nemala egamba nti kendeze eddoboozi nemala egamba nti tugenda kutegeka emisinde nga tugenda kusondera basibe bave mu kkomera batalina bwe basawuda madada beetaga kyakulya mukadde emisinde tebagikkiriza naye nga kubanga gino gyabadde ne cause nendeeta theory nembaga tugenda kutegeka emisinde okusondera abantu ekyokulya mukatuna mugulu bayinza obutabakkiriza kugamba tweta against okubanga ffenna tugirina ku kibayita equal shares nga tugaba national cake equally security gyowa Jeno Muhoozi gye security gyowa kungu singa tuli mu ekiganyi Uganda okulaakulana okulemera mu third world kuba nti mulimu few organized few abafuna services nga bana Uganda 45% ba 90% ne batafuna ku services ezo kati kungu kyenjagala omanye emisinde njagala tufunemu ekyo okuyiga nti nga bwe mwagala okubanga muli misinde n'abalamu bakkiriza bategeke emisinde gyabwe abalamu bakkiriza bakoze birthday zaabwe mu ngeri y'ekitiibwa webale at least leero oteseza n'obukakkamu ensonga eyo egukidde ddala so tugende ku nsonga ey'okubiri mwami Bajja kadde katutwala so naye sooka okulisayo abaabadde mu misinde bonna mikwano gyo bano b'oyogedde nga tuva ku nsonga si nsonga twakimaze tugende ku kiddako sijja bakulisa nebala mukwano gwo tomukulisaayo kati yankoleddeyo kyokuleka okunswaza bankubidde essimu gyo nga ndi kusanyuka TV nga baŋŋamba bya kisiru sibitegeera mutolabirira baana baani abakubidde balamu yabadde ne Fulufiga ne Luzi ne Bajjamale Junior nabadde nonganya okwata essimu ngenda okuwulira essimu bajja otolabirira baana nga kati ate nkutte yaki tolabirira baana nabafudde bize ne balemera ku ssimu minisita omulamba ne nankubira kakati kuzaaba nazaalako mu Fulufiga omwana era yakyogedde nti wamuzaalamu omwana okakasa kungu anti yakyogedde kungu njagala obe professional journalist gwe muntu wego kugamba nti nze nsobola okweyambulira Fulufiga anti ye yagambye kati nze saali kakati gwe lwaki ogenda kubyayoge kati nze nnyini bwendi lwaki okkiriza bya Fulufiga tokkiriza byange nze bintu bino binyiiza lwakwasisaga kulaga abantu feeling kubanga baŋŋamba bojja mu public nolaga nti ekintu kikuluma ate bakikolera naye bakyogerako onyiiga ati kuba saakikola kubanga kunjagaza kubanga agaba omwana ye mulinga abaagala gavumenti empita omusiya zensibe kumanyi gavumenti enoonya wenkwatira terabawo kati ayinza kuba epika ekintu ekyo nga bagala kumpita muvuzi wa lupanka oba pika kipike eba ayinza okumpita omuvuzi w'olupanka mu kusaaga
batya ne baganti wagenda noli ebisiike anti oli ne mukyala ate si mukyala kati go kakasa omanyoto ba Hermaphrodite so bakubide ne wewoza gani nga sibitegera ndi ku TV ndi mukuteeseza gwanga bala mu musajja omukulu nakwata essimu nagabajjo watolabirira mwana ningamba ne bannange ensi omukazi yagaba omwana kungu nonja sikongu sakala kuvuma kungu nko ekitiibwa nkwagala ne bonvuma kungu ongamba ute statement embo omukazi yagaba omwana kungu oli serious. It's the woman who decides kiri kutuukako naawe nkukolomidde kiri kutuuka kwalifunayo omukazi akusibako ekintu ekyo nkukolomidde kungu kuba kino kibadde nkukolomidde nkolimira mwami ngenda kukolomera naye kalamba bafune ekizibu kye njagala oyitako mu depression gyempitamu oyita mu depression lwa kintu ekyo gomanya ng'osanga akana akatono okakone kaga full figure ajja kunkuba gomanya kati oseka kale ku program ebadde serious ng'osula bubi ng'oyina ennaku kunkutotegera kati tuli mu bintu biri serious atoli mu byakisimu limba ku mwami bajjo ennaku ng'oyina nyingi gomanya kwana omanya abakazi abaŋŋaana ku lwa full figure akujjukiza full figure ajja kukuba kakati kumanya ekizibu kyendiko mala kwenyonnyolako ate kati alina omuze waliwo gwe nali nkwana omukazi nemukala tewalese emmere waka omukazi nalowoleza dda nti byeyogera bituufu waliwo obukodogayo kamwebuzisa ekibuzo atandikira tewalese emmere waka kati kino naye munasebo nkwetondera mu butongole sikulimba ndi mu depression ey'amaanyi ebyaddala omuntu omusajja musobola musanga nga yebasiku abantu abafiira ku steering babatuufu omuntu aba n'ekizibu kye nga mumulowooza ali mu kusaaga kungo kitegera kyengo abasajja tuyita mu nnaku ey'amaanyi gomanya kati ndi ku university osanga abaana bagenda bakusekerera bawo full figure wuuyo nowebwalabwala n'otambula bwoti n'ogenda neweebuzaabuza nga atagendedde neweebuzaabuza ate ng'oli ku nnaku nyingi munnange anti kati kungu kyendiko nkukolomidde nyaga naawe okiyitemu nkukolomidde naye nkwetondedde ndi musajja munno ate oli musajja munne nga gw'okikubamu lwali ennaku gyempulago tojula ate wali akasajja bakayita Kanuruddin Ntege akasajja ako nako kiri katuukako oyo muganda wange kekasinga obbipika mwami Ntege Ntege ne Balamu be basinga okwagala ebintu ebitakwatagana anti naye bakumanyi nnyo kakati bamumanyi nnyo kakati bwe mbagenda okwana nabayita bankwatirako Ntege musajja wo nnyo Nuruddin Ntege yasinga omutima omubi yasinga oppika ebintu ebyo gomanya abakazi abategereka abakaŋŋaana olwekyo balinga bali ku mission nfe nga ndi muwulu gosobola okwetulisizaako bomu nga wayagala kufulufiga olwo ayinza okwagala mukwano gwo mukubire Kasimu maliriza ensonga Uganda bansabire nze bwe ndifuna omukazi ndibamulanjulira era ngenda kufuna mangu omukazi okujjawo ekintu ekyo katuveeyo eyo atugere kusonga za Chairman Nyanzi wiki wedde twalabye state yagambye Nyanzi y'omu ku y'omu ku bajulizi baayo mu musango gulyo gwa drills ezigamba okuba nti teziri mu mateeka bambi Nyanzi y'omu Chairman Nyanzi twakati oliko ku radio kono simanyi oba otuwulira nkusaasira obulumi bw'oyitamu ate nga kungu gwaleetera omusajja oyo ekizibu kungu nali kusanyuka nga ndaba notomanya bwongo bwa muntu gw'okyaziza nti alizoninga paka ku level ki omusajja wamubuuza ekyo noda yagenda namwekalizamu namugamba waba waayo is it ogambye eki kati kungu waya gavumenti okufuna obujulizi ku Nyanzi kwa kati Nyanzi ali mu kateebe bw'atagendayo bamukwata ne bw'agendayo bamukwata kati kanko olukwe lwa gavumenti n'amagezi ga gavumenti eyina ensonga bbiri kati onnenya ki nkunenya kubuuza musajja bibuuzo bizibu ng'omanyi wakiboggwe Chairman Nyanzi mpuliriza because that one is an kangamba ekigambo ne kanjogereza mbyogera bajoze mbyogera muzindalo gwange kati let me guide you kati tonga yidinga kwa ngamba ko mumanyi kati bado chimati Nyanzi ayogera ngamba nyayogera kituufu sako sirikali kunyonyere ku andi katompa ko chance kunyonyere Nyanzi kye yayogera nedda njagala kuseka kasoka kusomese kale nkimenyewe kye kibogwe Nyanzi kye yayogera yali ayogera mazima Nyanzi yalowooza bw'omubuuza nti nabawaddeyo kubanga abantu babalaba Nyanzi tamanyi kulimba Nyanzi si mufere Nyanzi si muyaayi kankubuuze kungu gwe munnamawulire yasoma Nyanzi asobola okuwaayo abantu bamusitulago nga naye mwalya mwafuna Nyanzi asobola okukola ekintu ekyo yakikola mu mutima mubi kungu njagala tubeere realistic naye gwe nolaba obwongo bw'omusajja n'omuturikinga n'omusulamu ekigu kati Nyanzi yayogera mazima yagamba ye nabawaddeyo kubanga Nyanzi yategeka drill Nyanzi yali komanda wa drill kati yagamba yali musiro okwewaayo mwamuturikinga n'akiddamu bubi ate musajja atamanyi kulimba baba kutumanga abantu abatamanyi kulimba mu nsi Nyanzi tamanyi kulimba
kakati Nyanzi kati kankwena olukwe government yayagadde kufuna kuwe mukwatira government ingezi eri mukweta bajanyamba okyogere sagala onswaze sovereignty bill nebayiwamu kamula government ya Mwami Museveni ebasobola nereta neganti Nyanzi yagenda okuba witness kwogera kigambo kiri leo ojja kunswaliza ogwo otoswaliza tobeerawo amakolera mu butima kale kukumpera ezali kungwaide fujjo obana ne yefula serious sitojja kumfula kiyamani Nyanzi ebyo bikola nga Nyanzi kakati musajja watu Nyanzi bayinza kwa nebagala mongera ku fairo y'abali baana kwanga bwata agende mu kooti bajja mukwata nti ajemedde kooti bwana agenda mu kooti ajja kuba yewaako bujulizi kati musajja watu yetaga sala zeyetaka kuvuma kyova wananyigidde abanupu abavuma Nyanzi oyo musajja yetaka kuteeka musala n'okuba akabonero mugamba kama tasa kiyamani Nyanzi nini labya abaana banupu balemeramu obusiru tebamanyi bakomanda kati omusajja ng'oyo soka n'otuula n'ogamba Nyanzi bwagana awolereza siteti abafuna mungi Nyanzi yakagwa ku bwemupi musajja watu ayina emisango mu kooti ate bamutaddeko ekintu ekinene nga tonambuuza kibuuzo kamaleyo point bakugambye nti obuzibu bwava ku show yange is that what they told you omanyi lwaki bwava ku show yo yewaako obujulizi ng'ensi yonna eraba musajja watu yakikola ng'agenderedde musajja watu yali amanyi nti ayogera mazima nomuuza is it ate olina bino byokanga n'okambuwala boti nomuga is it and logically gwakitegera n'ogamba omanya kungu mubi laka yakitegera babi yagamba tudire mu Nyanzi emusajja nadamule nabawaddeyo akati buli kimu Nyanzi yakyogera amanyi talimba era omuntu yena akomerera chairman Nyanzi lowooza emirundi ebiri oyo omusajja agenda kulwala sukaali alwale pressure bw'anaafa ate mwejjuse n'ekyokubiri siturage talina bakomanda naye bambi temuvuma bantu abo temuteeka bakulembeze bamwe ku bunkenke so bakuleeteranga ekiboozi bwekityo sooka ogambe Nyanzi akifunamu ki ompulira kongo kyenkugamba kamusajja wattu baali bamukutte nga yawunzewunze dda ng'ali omanyi omuntu atya polisi nga Nyanzi ng'oyagala okutiisatiisa Nyanzi akusasule zina mutiisatiisaako olaba ebidda bitwewabira ne Nyanzi yampa ssente ng'oyagala okutiisatiisa Nyanzi akusasule mugambe polisi okimanyi nti Nyanzi bwagwa mu polisi obwongo bwesiba ekyo tokkiriza bukkiriza ntunuulira profesa abanga asomesa omutunuuliranga okimanyi nti Nyanzi ye muntu asinga okutya polisi ku nsi agitya nnyo kati akwe bamuwambamu yawunga kyokka mu kuwunga kwe kumakya n'akeerewa kunga omusajja ali soba ate nga tulika boto bwewasola layini okimanyi nti gwewasola layini wamubuuza emigaso gy'abaka kungu wabuuza layini emigaso gy'abaka ba parliament nga manyiyo n'ogumu kungu weetaga bayaye nga babbajjo ababugumizibwako nga tosobola batomeza kakati kintu kiwakola Nyanzi ne layini kaali yaye okimanyi nti yakoma ku ggwe abantu bonna bagamba no getwala mu parliament atamanyina migaso gy'abaka wa parliament mwaka n'ekibira nekimwa makadi amanyi badde katono nnyo badde yogera ebigambo bino n'empulira ng'onfumitira ddala ku ankufumita bituufu era akatambi kano kanzire mukawulirize bulungi ndabe bali babuuza asking nga bakubuuza ki ku parade asking nga bakubuuza ki ku parade eyo bali babuuza abantu abagirimu nti bonna mbogera amanya gaabo parade kamegere nga bambuuza amanya gaabo bonna abalimu tebandaga mukyambwa parade nga bandaga nga bageza kumbuuza abantu bambuuza bubuuza abantu ki abaali nti njogera amanya gaabwe gonna nengezaako okubabuulira amanya agalimu nemanyika abatonotono so aba security wababuulira kugamu kumanya exactly didn't you expose them? Why not expose them? A few moments. Do you expose them? Why can't? Why can't I expose them? Yarowooza tuwabex kayina kugamba mazima. Kati kankugamba ekyo ekigambo Nyanzi buli kyeyogera takyogera mu sense ezize. Nyanzi ayina emyaka 5 mu 5. Nyanzi ayina bipressure ne sukali. Nyanzi tasobola mbeera eno. Nyanzi ne ku show yajawunze. Kati siteti mu magezi gaayo neefuna akasuwa kwesobola okwekwata kati nkugambemu kati siteti eyinza okuba yagala kwongera Nyanzi mukomera nga yafunye omuwata we mukwatira kubanga oganda ogenda mu kikooti okuba obujulizi musango bw'ogenda mu kkooti bajja mugaga wategeka laala ekitegeeza naye gwe wagitegeka kubanga Nyanzi was the command of that kubanga nze namubuuza bwe wali mu mikono gy'aba security wabagamba ki no bakubuuza ki was that a wrong question? A very wrong question. How? Because of ogenze deep
ku muntu singa yali Lubongo yakati kankubigiriza abantu kungu bokyaza nga abantu kati nze lwaki tonchaza ku barometer kaba sirikirasi ya barometer tonatuuka kwa wale opiseeko baba natoka ali opiseeko kakati mpuza sakala koguliro libiteke munkwe bokyaza Lubongo ya Lewis nokyaza Katana nokyaza George Musisi nokyaza Namboze ekyo kibuzo bali basobola okukiddamu oba kyagulanyi naye bokyaza Nyanzi mpuliza bulungi nokyaza ani omulala ekyo kibuzo tasobola kukiddamu ate wayiso mufumbe era asobola okukiddamu kakati ne walaba omusajja atamanyi kulimba atamanyi politics nnyo deep kwa Nyanzi tabadde nnyo tali semwogezi ekyo kibuuzo kyamugatta Buwongo ne Mukatunda Mugulu Nyanzi tasobola genda kulumiriza baana abo Nyanzi tasobola kubeera ku side ya state ntekawo omutwe I also doubt Nyanzi tasobola kulya muganda we Kyagulanyi Lukwe I equally doubt eyo ebibuuzo bokibuuza Walukagga ne Nyanzi batomera sabo kati kungo wangu omuntu olaba nga bwendi wano but I thought mba mwogerera abantu mera abamazima I thought mba mwogerera abantu mwogera mazima because my question was clear and direct bwe bakukutte jukire bye biseera mwami Bajjo ebyo biseera omukulu yali akava mu mikono gya security ngaachali mu ekiwugo jukira naye bamukwata katono nnyo omukulu oyo bamukwata yajja ku sheeyo n'alaga ebigere ulira nga bamukubye nga ayina amavu yali awunze kyenkugamba Nyanzi yali awunze era n'abiraga ne ku TV bambi nga ayina kati Nyanzi tabisobola ebyo era n'angamba naye is a victim eyaba security nti nange bankuba nange bankulako effujjo kakati ne mubuuza nti bakubuuzizza biki era bakuba bye bakubuuza kati Nyanzi nabo bakwatanga kungu ebyo ebibuuzo bakubuuza kati Nyanzi mwagala nnyo nti wa mazima he was honest kabanga genda webuuzeemu buli muntu yali ku drill bamulaba mu kamera kankuyigirizeemu ekyo soko sirike nkuddemu ekyokubiri President Museveni ayina bambega b'otumanyi mu Nuupu tebakulimbanga nti bambega bamanyiddwa nti osobola okumanya gavumenti sinsi lugamba mbu Nyanzi yembega waffe nti Bajjo yembega waffe nti ku mbega baba tebalina kumumanya ontegedde bulungi kyenkugamba mbega oba tolina kukola ki kakati musajja watu baamukuba n'awunga ompulira bulungi ng'ayina ne pain ku mutima n'omuturikinga n'omuleetera ebizibu naye nga Nyanzi yali ategeeza baakubuuzi eyo no logic yabaasoma nnyo abaamawe mu Uganda batono abasobola okubuuza omusajja ekibuuzo ekyo ekiri ku muntu ali composite kungo bakuba mu America wandikoledde CIA amagezi goina eyo question y'abasajja bana abamala ya magezi bakubuuziza kinga bakuba sebonze nkola psychology ku university bo olaba okero byeyita omulamuzi yateesete okero paka yakiriza nti yatta kana wateeka Nyanzi paka kukiriza byekisiru byebyo neze bana Uganda njagala okubagumya nti Nyanzi bamunoonya kumusibira si mujulizi wa state era government najikiriza nti government ene etadde sente nyingi nnyo mu intelligence ne propaganda eno government yesinga siasa poko government yebasinga amagezi wange kyasinza okunuma abanupu bennyini ate bavumye Nyanzi sinaleba yowenyale mwavuma Nyanzi kati abanupu bote bayinaako waabwe n'atali waabwe kati omusajja omukulu oyo kumuvuma ebirungi byabakoledde byo nga temubijjukira kugamba bana abaana akabinja ka Nuupu baagala oyogera bye baagala kuwulira bw'ofuna obuzibu tebakubeerera Nuupu eyiga okubeerawo abantu baayo kungu nkinamu Siturago ekulemberwa abagwagwa abangi teba Siturago eritawa bakomanda kitiibwa teba Siturago olutalo lwa Museveni okuluwangula musale bonna baali bavuname wa Museveni batumwine bakolanga efujjo nenga Museveni ye komanda tewali ayinza muvuma neka tusobola kukwata musajja mukulu Nyanzi ate gwe Nuupu wenyini n'oweekuba ne contribution gyakoze eri ekibiina n'otogiraba era n'osigala ng'omukuba akulembedde wano kunga akati nekyokubiri bw'okuba Nyanzi bawolaga Museveni toyina Siturago oba olaga President Museveni nti temuyina Siturago n'abamwe babalyamu olukwe kati singa mbadde ku leediyo wano nga nkuba Nyanzi mbadde nkolera gavumenti Nyanzi lwaba yakola ensobi nga kituufu yagikola it's my mandate olumu okumusonyiwa kubanga bw'obanga oli wa Nuupu n'opolisinga ebintu ebyo ebyekisirusiru kitegeeza okolera Museveni waliwo ayangambye ekintu simanyi okirowoozaako kimwami Bajjo oli yange nti abavuma Nyanzi bayinza okubeera nga bali ku katego kaabo be balwanyisa nti nga bakibasudde mu bo bakyankalane nakati kati missoni yaabo eri mu kutuukirira bo bali mu kumuvuma mu butamanya gavumenti eno ogiraba esobola bannayuganda
nzinaga kuno nzenze ka video kati mubonabona nyagala mpe ya video na woleza Nyanzi Nganze buli omwa kuba mukube kubanga ndaba biri mukusanya wate struggle yabwe konka nkuwa mugasola ki struggle ino kubaawo struggle besiga tufuna yoko kapanade mulago struggle no bwesiga laba naku bafuna yoko bogerero katwegase kuteeka lya trade order ntujyo wangula ondabye ku ngachana ku radio ngachana ku ma TV ngandi wamu n'abantu nganwanirira banaku era twawangu that is government ya stop inze bi trade ki okay kakati mulojawo opposition ye posing government no jikuba nevaawo oba weretera bizibu opposition ino jire kaonga ya amanyi ye checking government what the government evudeko nayo munaku afunako ka breathing space ne bajawo trade order all right otakede kungu tuinge trade order tundamo jingira kati njagalo gamba abantu bwokuba Nyanzi obo malamu abagoberezi ba struggle amanyi bomalamu abagoberezi ba struggle amanyi government ebefunye nti bantu banafuyiza so mwami Nyanza ali mu catch 22 situation ngende sigenda kakati bwagenda baja musiba bwatagenda baja atenga neno bamuvuma omusajja muina kumubudabudabu buzi tali atakola nso bikungu kositali malayika naye katwafuna ekizibu nti kyagulanya abantu abamuyinako obukyayi bangi ate nga beekwese nti bamuwagira ana kino kunkanki kuyigirize kyagulanyi bwobanga oli mu struggle mbu kyagulanyi ye struggle giveemu mangu struggle yeggwenyi kungu nze kyavula banze toweetaga kuwagira kyagulanyi okukyusa embeera yembi toweetaga kuwagira kyagulanyi okufuna eddwaliro eddungi weetaga mbeera yekuluma ogambe kanga ate ku ddoboozi nange baleme kumenya buyumba kati kyagulanyi ali mu Amerika bamenye obuyumba bwe baba manyira buyumba kyagulanya abamanyi lwaki bana Uganda tebaba ebyo kutika omugugu omuntu omu ne bagaba kino mere ya lumbe n'ataaka abalya kati agenda kukola atya Nyanzi Katonda yagenda omutaasa kubanga bw'ataagende bagenda mukwata ne bw'anaagenda kubanga government intelligent eno government erimu abagezi eno government etuyamba buyambi tufuga myaka 10 baategedde nti twagala kuza Nyanzi ku list y'abawayiswa tumutege nti ye state witness olw'obujulizi bwe yeewaako musajja atuyeewaako nga tamanyi nti yeewa bujulizi oshagede bulungi tiyachikola mutima binti ba Nyanzi tebamugulanga ku government egulanga ku Nyanzi tali anga ku sente ne Nyanzi bwati ali mutitizi asoleka nase muntu ngabe namukanga ko ndaso muntu ngolaba atya musajja mukuta banyi bintu byakiyaye kati musajja ngo you don't need to abuse him mufamu kati government yabaye mu diversion kati wantuli ku Nyanzi eno diversion one of the best smartest diversion government yakoze kukamba kintu ekyo bona binga nupu yenyini yeyekuba nze kungomanyirwa kisina kyempagira nze siwagira NRM siwagira nupu siwagira DP mpagira mu na Uganda njigirizi olinganze tufanagana nze kungu nafa ko bina byobufuzi kwanga banabyo ne byobufuzi tebategeera nze ndi mu na Uganda kwanga nze ntula n'embala bwenziga naye kuba Nyanzi ku radio ani afuna mu government batetukirize kigenderwa kyayo ebe kitukiriza kitukiriza kati Nyanzi tebamwesiga kyokka ate bamukoze n'omusango ogwo nga Nyanzi alina omusango mu kkooti ogw'obululu bwe kati omusango guba gwafudde otegedde omusajja ebizibu byalimu omusajja agenda keera ku makyafe ate mwenyini mukaabe manyi baagala nnyo okwogerera ku bafu okiwulira kungu kyenkugamba bannange tukule kungu kungamba bana Uganda bagamba nti bajjo yabiseko olindeko okunvuma soko male kunkwata nankoko mu bulago alindeko kusalira omusango kakati basalidde Nyanzi mukata Nyanzi talina musango naye ekirungi yakoze statement yabadde nnungi ati bambyokola statement lwaki gwe owange opapa okunvuma lwaki oyamba President Museveni okutuukiriza diversion ye lwaki temukula ne mugamba ne mwebuuza mujje mu Budget University mbasomese politics gwokimanyi nti mu politics kungu nti okulimba watu beta political correctness kati kunguze ina political correctness sisobola kulimba sisobola kwa muna byabufuzi kana Nyanzi tasobola politics kubanga tamanyi kulimba wa mazima nnyo tabisobola politics yetaga muntu ngosobola okujja abantu basubiza dwali otogenda kola ngoli muya politics yetaga kujja no subiza abantu tugenda kubajja kati bemu kati awonze nayo tukirizganyiza ekyo kyanga nogenda mbyobufuzi nange sobola kulimba kyanga nokuwagira ekibiina kakati bano baagala je ku radio bagambe ngenda kubajira ko mu 7 sawa 8 obaga emyaka 2 njakuba bagenda okugo nebo banga bajjo nti kino kati Nyanzi alinga bajjo tamanyi kulimba is honest Thank you njagala waliyo mukuzika Helen na kimuli mu Helen naliyo sagenda bazika nali nkola course waka neba tubamuzika banji bambi anange and hakati Helen yafa nemba densaba Kyagulanyi ne timu ye ekifo kya Helen bakitekemu namugga Goret namugga omukazi oyo mbegayiridde mutambuza akatambika no mukatuse ku Kyagulanyi ombaka wa parliament wa maogola nalaba Eleni
ng'akoledde abantu b'e Kalangala ate abadde akolera mu kamera ate abaddira mukwano gwa Honorable Namugga mbadde nsaba busabi aba Nuupu Namugga si mukwano gwange naye yakunya poliisi nendaba nga bamukuba MP materials. She has performed so well. Nuupu beeyina nga abantu beeno bakola by'okufiirwa Namugga ab'e Mawogola South era baafiirwa nnyo simanyi ku ground yali akola naye yatuula n'abuuza poliisi ebibuuzo nengamba bwe ndiweera omwana wange njagala abenga Namugga. Oh, she's good. And she knows good English. Yeah, and she has been very active. Replacement ya Eleni ne commitment gy'abadde ayina mu Katonda mu ggulu Namugga asobola okubatuukiriza. Nkimanyi wali abeegwanyiza ekifo eky'e Kalangala. Naye ku byemu ku ngosologano w'esimba eggulu. Kubanga twafiiriddwa a brilliant young MP who must be represented with a fellow brilliant person. With another brilliant person. With another brilliant person. Era nsaba Nuupu yandibadde eteeka amaanyi gayo gonna e Kalangala. Nange njagenda nnoonyeze Namugga akalulu. Really? Aga Katonda mu ggulu. No, what I know is that mu bintu bya Nuupu. Yes. Kubanga Nuupu bayina akajanja beefula mbu baakabi. Naye ko Namugga njagenda nze waliwo product kati nze Lubongo ya. Na kati nkyaka bamaziga Lubongo ya kugwa. Lewis Lubongo ye musajja gwendifa njagala kubanga is a mature person. Waiswa mufumbiro ngojeko kabampane we. Waiswa mufumbiro was a good person. Katana ne yesimbawo munoonyeza akalulu. Njagala nnyo abantu abatalina kabampane. Kati Namugga she is a substar. Nyambo yogero Luzukungu. Ndi ku University Luzungu sagala kubiteka mu comedy. Oyagala tegeeza ki? Namugga she is a superior nyambako. Substantial. Chabado tegeeza. Byonna ekirala quality. She's articulate. She's vibrant. She's knowledgeable. Abane wasoma ko ngenda kudayo ngenda kufuna mass. She's schooled. She's intelligent. She's unmatched. Wow. Yongerako. Jaga tuwane ebintu Namugga. Nkoye. Tuwane. Nkoye. Tuwane nawe nyamba tuwane ku. Nkoye. Kwa musomesa gwe nina. Nkomyawo mwami. Presentable. She's beautiful. Beautiful. Attainable je kiri. Ngotegeza. Attainable. Ngategeeza ki mu Luganda. Oyagala tegeeza ki. Gwe kitegeeza ki attainable. Attainable nti afunika. Akwate simu attainable. Chichu chetawanye Namugga. She's principled. Presentable. Ekirala. Njaga buli kibuwa Namugga tukimaleyo. Byonna tubimaleyo. Njaga tumaleyo ebintu byonna ebikwana Namugga ha. Tubyogedde. Lovely. Oyagala ave Mawogola. Agende Kalangala. Okay, this is what I know. Katina kanjogere Katini. Esooka abadde nfanfe. Onagambo winnable. Abadde nfanfe w'omugenzi. They were friends. No, babadde bamikwana. Actually, tubadde nga tubalaba nga batambula nabo. Na sometimes Kalangala. Waliwo ebifaananyi nga bali mu lyato bombi bagende Kalangala ku mazzi. But ekyokubiri Kalangala naye eri mu Greater Masaka. Ng'era bw'olaba Mawogola South. Area yeyo Greater Masaka. Omanje emitwalo 5 sitambula najo. Njina cash mu motoka. Omanje emitwalo 5. Bajo juu. Omanje emitwalo 5. Jachi. Jakwogera byamagezi. Era program njigabidde mu butongole. Omanje emitwalo 5 jakwogera byamagezi. Kubanga Bajo gumite. Kalangala is Greater Masaka. Yes. Kana mugalinda kyo kwambala engatto. Kubanga Nuupu ya losing that woman. That woman if she wins mu mwaka kiko. Kwe parliament ina makulu. Kino nkikubuulira. MP tebalina makulu mu parliament. Bagende bawoganeko. Kati badde okimanyi. Mbadde nkubulira ekirala kisembayo. Oyo omukyala yamyuka Muwanga Kivumbi mu komiti ya parliament. Eyakosa gundi. Eya Park. Muwanga Kivumbi. Park Central. Kati Muwanga Kivumbi we bamukwata. Fetwali tulowooza nti komiti egenda kuvumbeera. Naye omukazi yalaga kinayize ku Namugga. Kinayize ku Namugga nti birala bitugamba mbu President Museveni yasobola eggwanga sikasi yali wali atasinga President Museveni eggwanga lino. Zalali simanyi Namugga mugezi. She's very intelligent. Era Nuupu sibasabanga kole wisi Lubongo ya. Kyagulanyi senta mu Mitembo. Ano Katana Jowero Ssenyonyi mwambalenga tomutwala omukazi yabaletere wini ye Kalangala. Nange ngamize sibera mu byabufuzi.
Ampulya bulungi. Nja kuwerekerako nange. Nange ngenda kunoonyiza Namugga akalulu. Wini ya Namugga tulina ogirenda. Nja kuwerekerako olwo. Nze waliwo nga mpunoonyize mupiye n'akalulu. Nze semanyiiza kubanga mmanyi. So eggwanga balina akamanyiiro. Ono omukyalo obutaba mpaka. Kakati omuntu agenda otumalako ennaku ya Eleni. Tuleme kulabawo big gap and replacement. It's Namugga. Kati mbabalidde ebyobufuzi Nuupu njibalidde. Kakati bwe banaze search material in the shoes of the red, the gap will be not too much seen. It will balance the boat. Terijja kulabika nnyo. Twagenda kuleka kati Nuupu abategera baweddemu. Olimanyi Nuupu teweza bategera 20. Ekyo sikimanyi. Nkubalire Lubongoya. One of the best brains. Senyonyi. Another good brain. Nalukola. A good brain. Katana. Very good brain. George Musisi. A good brain. Payo omulala. Abalala baka bonna bayisemu. Bani. Abaka bayisemu. Mpaba baka abategeera bogamba. Botekali no gamba we have the cream. Cream da la cream. Abategevu ba Nuupu osonda basonde. Ngamba baka bonna bayisemu. Kati Namugga baja she will join this team. Anti mutamwagala mazima. Kali uno nagambye zake nja move mono. Kalona za atogera manja gabantu abo. Ato nagambye muleke tusoma. Zake mulungi. Genda maso. Just continue. Zake mulungi nnyo mu bya street. Ne omukazi yafudde abadde DC. Nze kanejjeko wano. Oba ojjako goma. Okay, nze kanejje. Oba ojjako ojjeko. Okay. Zake mulungi kankusomese zake. Zake mulungi mu bya street. Nze ngenze. Ompulira. Zake mulungi mu bya street. Ne mu byabategevu ato muteekayo. Okay. Mu bya decency. Nalukola wayimira zake tajja. Ompulira kongobato ompulira. Mpulira sebo. Lubongo ya wayimira zake tajja. Zake ghetto youth nnyo. Katuli akwata akazinda lokulumbe yadda kukogera bya kabampane. Mayinzo kuba mukwano go. Zake nange mukwano gwange. Nenze mugamba amazima. Ayino kwe branding anga balubongo ya. Onde Monsambo mwerabidde bamukujukiza wano. By the way. Ato gambye ovuddeko sewungu bano bangambye sewungu. Oyina sewungu, oyina nsamba, oyina kalwanga. Kalwanga tanatuka mu level y'abana ate bannalukolo. Manyi tuyagala mazima. Gomanyi nawe kale nzizaako. Sijja kuzaako kubanga wejjeeko nga njogera amazima. Nzizaako. Sijja kuzaako. Nzigumu. Kakati nkugobye. Nage nkugobye nanga. No, nsabye obusabe. Lwaki wejjeeko. Ati wali wadde ku zaake. Lwaki tuyagala mazima. Katuvuddeyo sabo nzizeeko. Mbadde nkugamba. Ebali. Tuyina olatu omanyi mu Nuupu tulina abategevu nga 10. Nuupu eringa eringa kibiina ki eringa DP nti abategevu si bangi nnyo. Yo DP tena na baka ontegedde bulungi kati boluzinga product ya Namugga oba okoze oyo mukazi n'akoma agenda gaba ekituli kya Muwanga Kivumbi ali mu kkomera. So far kizibye ku park. Anti omuntu yenna ayagala ebintu ebyalaali sabira Namugga wangule kalangala. Ne banjo ina muwada nkunyingi. Tanatoka ku level z'abalubongo. Oyina Shami Malende. Tanato yakwata bukwasi bufayiro bwa police. Zengambo omuntu atulali na atesa. Mpayo na kuluma Malende yali atesa mu parliament nga Namugga. Actually Namugga ne Nambozi. We have Nuupu ina only 2 women omupya bamanyi okutesa mu parliament. By the honorable Nambozi wetu mwene. Nambozi ne Namugga kati Nambozi yasigalayo kamulekwa. Nambozi talina muntu amusupporting akut. Nambozi oluzungu lulinga lwa bajjo. Mulungi ku radio ne TV. She's good. Ne ku parliament atesa. Yeah, kati tosobola kuje Nambozi bamulese ye mukazi yeka. Nuupu yetaaga abakazi abali gumite. Kwanga ba Joyce baagala mwaba kuba. Waliwo omulala atesanga Namugga. Namugga badde very vocal. Ati ojimanyi mulimu Nuupu ina abaka babiri abateesa mu bakazi Nambozi na Namugga. Abasajja Lubongo ya wange tiyayitamu. Nalukola yavumbeera simanyi kyaliko kati. Ne wali wave utanalaba. Nga teri. Kakati baddo kimanyi. Mukwano gwange munamuli Kyeyune. Kankwama uli. Ajja. Kyeyune yani kankwama uli. Wina Kasongola. Is a good one. Golindako. Kyeyune mulungi ne. Is a good one. Is a good one. Tomulabanga ko is a good one. Obadde okimanyi balese emisolo emipya okuva July. Nete mbaka wa parliament yabadde kujja ku radio gisomesa abantu. Obadde okimanyi abaana babadde babetinga bagenda kubajjangako ssente. Obadde okimanyi commission wa mobile money gofuna bagenda kumujjako ssente. Obadde okimanyi kungubo nofuna ng'omusala gwa milioni 10 bagenda kujjangako milioni 2. Eti bana bisomesa abantu bajjo yasomesa. Obadde okimanyi bonogulanga ettaka government ogalajiwangako ebitundu 3 kungubo ogula ettaka lya milioni 10 bakujjako 30% bwe bukadde 3 bwe bukadde 3 bako bwe bukadde 3 ku milioni 10. Njagala mpeyo MP yalize ku radio nayogera ku bintu ebyo kuvanga July. Sibalaba. Obadde okimanyi balese government eno inako endabikira okubanga erimu kaseera kasembayo balese emikolo emipya
ompulira ne mu parliament salaba mubaka wa parliament n'omu ajaga batulanyisa omusolo gwa betting tulanyisa omusolo gwa mobile money tulanyisa omusolo gw'ettaka obadde okimanyi withholding tax bagenda mwongeza kati government no bagisalako obuyambi sente zinyunyuta mu bannansi ate zinyunyuta mu bannansi abanaku abalenyo ontakede bulungi ku ombaka wa parliament bandi badde bazedda bakozesa zi live bandi badde bazedda ku zi radio ne basubye ne budget ya binyunyira atali mubaka tokate babitegeera ate babimanyi bajje mu budget university bagize ngenda kutegekanga emisomo bantu bayinge tubasomese kongu nyambo negato kugoli master lile kichara nyambo negato yambe gwanga tulisome egwanga ligwawo ati nzo ya program eno ate mala tukole n'emisomo mu bisawa abantu bajje tubasomese ensi yaabwe kati omulimu gw'omubaka wa parliament yandibadde yatuuka dda ku ground eri kungu nga bakusomesa ati bwe buno bwe twerokedde kungu obwavu omugenda okuluma Uganda mu mwaka gumu bw'omuntu alina akasente ng'oli ku radio 4 toyonoona sente togenda mu lodge va mu kugula abakazi n'okuwa sente z'abakazi mu mwaka ogujja tugenda kubanga tunoonya kyakulya ffenna kungu okitegedde neteri mubaka wa bayisize ebite sovereignty bill tujogeddeeko leero tujja jogera ogujja naye n'abantu tebamanyi sovereignty bill kyetegeeza tuyinza n'okujja ng'eyise tomanya kati ababaka babawadde sente okuyisa ebiteeka ebyo sisuubira ate wakanaki njagala mpeyo omubaka yazi n'asomesa nti bannanga emisolo gitutta gigenda